NBS omukono gweri muguyinza okuba mweguli nesagala kwogera nnyo kintu nga sikinako bujulizi nze nganze naye byebadde ekola oluusi badde biraganga ekola ebintu ebitategeerekeka TV yebadde oluusi mukuba akalulu ne kagwa ku 10 mu kabala zigenda okuwereemu nga obululu bwonna babulina nga nenambole tebunatuukayo ng'era balaga nti Mwami Museveni aleebya kati kungu talinayo muntu azitowa kwenkana His Excellency Kyagulanyi gwe yali ahostinze amaanyi gano kubanga ogawulira mu mpewo ogawulira ogalaba amaanyi g'omuntu ogawulira gabanga musisi ogawulira katatenga nawe oli muntu katatenga olina okubalansinga parts ziri 3 olina okubalansinga actually ziri 4 olina okubalansinga interests za TV gy'okolera mulimu ebibuuzo bye balinga bagamba mubuuze kino kubigendererwa bya TV kyachalegize nnyo by default kungu alabika siwa nkyuka nnyo by default bw'omutunulira bw'oti antabikira siwa nkyuka kati naye ng'omuntu waliwo ekibuuzo kyabuuza waliwo ekibuuzo oli kyabuuza naye ng'ekigendererwa kyakyo kusibirayo kuba yakibuuza omulundi ogusooka oli nambogamba nti kikyotegeeza His Excellency Katonda kyabanoonya kubanga emirundi egisinga ebibuuzo ebimu oli akubuuza ekibuuzo nga kiri kimu naye nga kikutuddemu emirundi 7 naye nga gyakutaayiza eno n'eno nga gidde mutima mu katulabe kozi yagamba atya katulabe kati ebibuuzo tebiba mu mutima mulungi tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwatulaba wonna w'osinzira okutulaba agange nze Geoffrey Mayanja nga bulijjo kwemboozi mu UG ndi wano ne Mwami Tegusuulwa ali mu saati njeru nga bw'omulengera erimu babita butolobojjo buno erimu obutolobojjo butonotono obwesulidde amabanga sapule kweri nga bulijjo musajja mukatoliki naye nga ensonga zikwasaganya bulungi sebo nsanyusa okulaba taata nange nsanyusa okulaba sebo bitambula bitya si bibi n'akatono tugezaako okuweereza mu ngeri ez'enjawulo n'okugoberera ebifa mu ggwanga lyaffe okay nange mweri sina tabu yonna mwe tutukwasaganya mpola mpola olunaku olwajjo lwabadde lwanjawulo nnyo simanyi lwaki abantu debate badde bagirindiridde no si debate yabadde okukyazibwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu president ng'akyazibwa ku NBS TV olunaku olwajjo era lwabadde lwakeetalo nnyo abantu badde balwesunga nabadde ne mukwano gwange omumanyi nabadde naye Mwami Kazibwe Kapo twali tulina bwe tuli awo naŋŋamba naye kati Geoffrey bagenda kukikola ntya paka tulina omupiira gwa Arsenal ne president naye olwedde agenda kwogera ku mupiira budde bwe bumu tubagenda kukikola ntya naye n'agamba omupiira kangwerese omupiira n'aguleka n'agenda asobola okusisinkana debate ya interview ya Kyagulanyi byodde nga kyaziddwa ku NBS wajose buliro nebaddeko program nagirabye kuva mu ntandikwa paka gweredde nagirabye bulungi yonna ndeka kubuuzayo ekibuuzo abantu bulijjo bakyazibwa ku NBS lwaki okukyazibwa kwa Kyagulanyi Ssentamu president kwabadde kwanjawulo nnyo okuvira ddala ku NBS yennyini engeri gye yamulanzeemu okuva lubagamba nti bagenda kumukyaza ebyabaddewo byonna ku social media zaabwe ez'enjawulo okutuuka ddala ng'atuuse nalabyeko abaana nga amaze okuyingira munda nga bamuyimbira akayimba buno bwe twayimba ngedda ku ssomero we are happy to receive you our visitor endulu ne zivuga nga zigira ebifaananyi ne bikubwawo ng'amasanyu mayitirivu nnyo era yasinkanye ne Mwami Kaliiso atwala NBS lwaki kyabadde kyanjawulo nnyo ku mulundi guno kubanga abagenyi bangi abakyaziddwa bamami Besigye bakyaziddwa abagenyi ab'enjawulo ne Mwami Museveni newankubadde nti nalalo bamukyaza basitula ne bagenda mu State House naye lwaba nti bogeraganya ebbugumo n'amaanyi n'akacyamuukiriro n'okwejaga byabadde byanjawulo nnyo nja kunnyonnyola nti kyabadde mu biti 2 oba 3 one Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency akulembera ekibiina ekya NUP nti ali mu kitimu alina okubeera
ali mu kiti mwalina okubeera. Yeetaba mu kaluka 220 ndaakawangula lwakuba okulayira ate biba birala. Natasobola kulayira. Now nti omukulembeze ali ku ddaala eryo alina okumakinga sure takyalakyala buli kaseera ku radio ne ku TV. Takyalakyala lwa nsonga emu kubanga alina tiimu, alina structure. Yes. Ekibiina kirina omwogezi ne deputy. Ekibiina kirina abakulembeze aba buli mutendera. Okuviira ddala ku bamemba ba parliament, ba chairman, ba ssentebe, doza baite ba ssentebe ba district, ba councillors n'abakulembeze abala bangi aboogera ku nsonga ez'enkulaakulana era aboogera ku nsonga za NOP. Kati yagenda okujja ateekwa kujja ng'agenda kwogera ku bintu birala nnyo ebitwala eggwanga lyonna mu maaso. N'olwekyo ennyota yabaddewo kubanga omugenyi ng'oyo buli lwajja ng'abadde amaze ebbanga ddene tajja nadde okujja ddala mu studio si kya bulijjo. Era kyakulaze nti omuntu ali mu liigi eyo ennene bw'abeera mu programu abeeramu bw'omu. Yes. Tebamuganya kubeeramu na bagenyi balala. Tebamugatika mu bufunze. Okiraba bulijjo nga tulina baminisita 2 3 bali ku programu emu naye nga baminisita ate nga b'amaanyi. Tulabye n'abakulembeze abalala n'endowooza ekyo bwe kituuka kivanga bw'olaba vice president, prime minister, president, abantu abagwa mu kkowe eryo batera kukyazibwa bokka kubanga ensonga ze bagenda okubanga boogerako baba bazitegeera nnyo bazivunanyizibwako ate nga n'ensi beetunuulidde be bali mu kintu mwennyini. N'olwekyo wadde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu teyalayira naye ensi emutunuulira ku nsonga ezigenda mu maaso nti gwe waaligambye otya ku kino ebigenda mu maaso gw'obiraba otya enkya singa obeera president n'olayira ensonga egenda zikwata otya. N'olwekyo NBS yabadde entuufu okumulanga naddala okumulangira ddala ennyo kuba bw'ofuna omugenyi ng'oyo kikutwalira ebbanga okuddamu okumufuna oba okufuna aligwa mu kitibwa ekityo. Yes. N'olwekyo NBS yabadde entuufu okumulanga ennyo then n'engeri gye yayaniriziddwamu kubanga ekyabaddewo awo bannamawulire nabo bantu nabo ebibanyiga bye bitunyiga bye binyiga bannamawulire. N'olwekyo nti essuubi ogamba okucacyanca okwesunga okwabaddewo kiraga ssuubi mu muntu. Essuubi abantu bayina mu muntu kiringa bwe tubeera wano ng'olina essimu gy'osuubira essimu ey'amakulu. Essimu ey'amakulu obanga bagenda kusasula oba olinze essimu nga y'amakulu oba taatawo oba mama nga essimu y'amakulu nnyo. Now essimu buli evuga oba olowooza nti yeeri egenda okuvuga. Gamba bw'obeera ng'olina okyogeddeko nga olwo gw'osuubira okuweerezayo akasente. Yes. Buli message ejjatiriri olowooza yesinisi n'ogenda okukeberako bw'oti nga bakugamba nti nno ssebo ze tukubanja giro zisasule oba si kyo nga bagamba nti gulayo data omanyi aba Airtel batera okutwetako olugezigezi bwekadde batugamba mbugula data simanya airtime wakendedde gulayo airtime osuubira akasente baweereza bino ogenda okukebera bweti meeting ya lumbe kati nekibanga tekijja neddala mu nnyo ddala abantu bobeera nabo naffe mu mbeera eza bulijjo omuntu ng'afunye essimu etali ya bulijjo engeri gye yeeyisaamu eba ndala ku ngeri gy'akwatamu essimu ezaki eza bulijjo. N'olwekyo oli amanya bumanya nti essimu gy'akutte oyo gy'ava okufuna ya nsonga. N'olwekyo emabegakawo nafunye essimu waliwo yankubidde nesijja mwogera ku mpyo wano era bwe yankubidde engeri gye neeyisizzaamu ne bye nayogedde n'engeri gye neewumbyemu n'okudduka okuva mu bantu sebo yabadde endala engeri gye njogeramu n'abantu aba bulijjo. N'olwekyo bw'oba osuubira omugenyi omukulu omunene bw'atyo okucacyanca okusanyuka birina okubeera bwe bityo naye nga biraga nti oli azze okukyala omulinamu essuubi ddene olina ekitimu omutwalira kyekyaleese ebbugumu eryo okubeerawo kubanga kiba kitegeeza nti omugenyi bw'atyo tasobola kujja n'akyala ku radio agikulira kaliisa
nga tategedde era nga tasanctioninze si mugenyi wa bulijjo kuba mulina okutegeka okulaba nti security egenda kubeera etya awo wonna program esookawo agenda kumala budde ki anaavaawo atya byonna n'okutegeeza eggwanga kyovola anaafuna kacaayi oba nedda nalabye bakamuwaddaawo byonna balina okuba nga babitegese kati ate ebyo management erina obitegeka kubanga si be bagenyi aba bulijjo n'ebibeera za bulijjo nga bitugamba tuba naye abagenyi baffe naye tulina abagenyi abali special b'omanya nti kakati buli kimu kyonna kijja kukyuka era waka wakyuka eddiiro mulikoleko mukuute musiimuule musawo olujja musiige langi nabbubiya n'aveewo buli atategereka yena mumusindikiriza emmanju teri ku jeno miryango nga bino bye twabeeranga mu edda ng'ogenda okukyaza akaana ewaka wiikendi awo neetegekerera awo bulijjo toyala buliri naye ku olwo n'obwala oteeka okuba ogenda bwala ennyumba bulijjo manyi kati by'abavubuka abamu ebikopo biri eri entebe ezifaanana bwa bwe zaagala buli kimu naye nga naafuna omugenyi buli kimu kibeera kiriya wali kino okuba kiba kirina okuba ng'okiteeseteese bulungi kiraga amakulu g'oyo agenda okukyalira so yennyanirizibwa eyo eyabadde ey'enjawulo ennyo abamu nalabye ndi ku mukutu ogumu ogw'abaana b'amawulire naye wabadde okukubagana empawa n'okukubaganya ebirowoozo nga bamawulire gati naye mwami kungu ono kyongerabika nga emuzitoyeeko nga bagamba nti oba oli awo ekyo yazitoyeemuko nga bamu babadde basajjasinga nga bagamba nti kale singa Kagwanjala yazze n'agituulamu awo bagamba ti kale Sambaalyo singa abaddewo naye ate nendabamu abamu nga bagamba nti omusajja kino akivuze bulungi esu yagitambuza bulungi nnyo tuwali tabu gamba kubaganya ebirowoozo n'okubagana empawa ate nga abantu abatuufu kubanga abantu abatuufu beebo abadde bakubagana empawa kubanga nkugambye nti bamawulire bagoberera ensonga nga bwe zitambula nti ekigenda mu maaso oba ekikolebwa baba bakitegeera naye badde bakubagana empawa gwe walabye otya engeri mu mikungu gye yatambuzaamu ekintu kino neyanza ssebo kungu zikulwange programu yagikubiriza bulungi programu ng'eyo eba nnene tension ziba waggulu nnyo olaba n'abalamuzi bennyini aba ku ddaala erya waggulu nnyo nga mu kooti ezisukulumu kooti ejulirwamu n'egirako eba high court babeera waliwo batuuka ekiseera ng'abalamuzi okusinziira ekiri wabweru omulamuzi omusango n'agutya n'aguddukamu omulamuzi asobola okudduka mu musango n'agamba nze nguvuddemu mufune omulala sigenda gubeeramu okusinziira ku mbeera eba eriwo okusinziira embeera eri mu community mu public n'ekiri at stake by the way kyoyogedde kanti kubuulireko kinzikiriza omusango guno gutwalemu gwa Haji ne Hajati nga Hajati agamba nti nze Haji omwana yamukwata yekola bino nayogera bingi naye nga ate ye ku byayogera ne public byayogera eno omuliro oguliwo nga biri opposite oba tumulengere wa Kisekka ne bamukunganyako ga genda mukazi goli muyaye genda mukazi goli muyaye twagenda okulaba omulamuzi nga tutuuse nti akayaterera omulamuzi yagenze simanya mu semina taliiwo ne tujja olulala ate kati omulamuzi yagize bw'ati era nabatandika okugamba nti omulamuzi omusango yagutidde ekiki bibeeramu nnyo niye mala najja nti emirundi egisinga kyova olaba amateeka tegaganya bantu kukola ki nga tegunasalibwa kye baba beewala kyekyo kyennyini nti ekyo bwe mutandika okugwogerako mutandika okubayasinga opinion ey'omulamuzi mutandika okumuggyako obukugu bwe n'obuyinza obumuweebwa okusala wani awangudde omusango kati mwe public neesalawo nti omusango Mayanja yaguwangudde naye kati nga kyemutegeeza nti omulamuzi singa agezaako n'asalawo ekirala kimutakkaanya nakyo kitegeeza ajja kuba asazeewo bubi kubanga balina ne kodi egamba nti kooti z'ensi zisala bubi emisango kati bw'okyogera ng'omulamuzi agenda okusala omusango gwo wansi kitegeeza oba omukyusa timing omutataaganya ate n'ekirala teri musango gwe baali basaze egisinga kuba bagamba nti gw'oguwangudde nga nze neemulugunya nange bwe mba nguwangudde nga nawe weemulugunya naye kakati ate n'ekirala ebintu amateeka gawukana n'endaba ya bulijjo kakyova olaba baleka nti omulamuzi muleka akola omulimu gwe oluvannyuma bujja kureactinga nga olwo kibaddewo kati agamba nti kungu
program yamuzitoweredde mbasitegera kyagamba kubanga mu mbeera eya bulijjo kungu talinayo muntu azitowa kwenkana His Excellency Kyagulanyi gwe yali ahostinze amaanyi gano kubanga ogawulira mu mpewo ogawulira ogalaba amaanyi g'omuntu ogawulira gabanga musisi ogawulira katate nga nawe oli muntu katate nga olina okubalansinga parts ziri 3 olina okubalansinga actually ziri 4 olina okubalansinga interests za TV gy'okolera mulimu ebibuuzo bye balinga bagamba mubuuze kino ku bigendererwa ebya TV era TV yennyini esobola okugamba tomubuuza kino katate gwe mulimu gwo katate olina okumubuuza ebibuuzo abantu bye baagala okuwulira bye baagala okumanyaako naye abantu ba mirundi ebiri eriyo abamuwagira n'abatamuwagira kati ku ebyo olyoke biriwa byogenda omubuuza kubanga buli kibuuzo ky'oyagala okubuuza kiba kisanyusa bano ate kinyiiza bano ng'oli agambira ddala kimubuulize ddala oli n'agamba musajja waffe tomubuuza ebyo bya kisiro tukwatagana era obadde nabadde mbalaba mu comments awo yes kati eyo section yakubiri esooka y'abakama abo balina bye baagala obabuuze balina bye bataagala okoleki obuuze kati ate n'abantu balina bye baagala obuuze wowe bye bataagala obuuze ne n'omuntu yennyini ono kati ali wano ono subject gwe interviewinga kati wano His Excellency Kyagulanyi Ssentamu naye alina ebibuuzo byatali comfortable nabyo ate alina kumubuuza era olaba kyazze nnyo nti twagala ebibuuzo ebiyamba bannayuganda bonna naye ate olusi nga olina nawe byobuuza ng'olusi bya bannayuganda bonna kati ate oli w'omunyiriza bakama bo bakuvaamu n'abawagizi ne bakuvaamu n'osigala mu makati w'omunyiriza namubuuza ekibuuzo kyetovu wonna waviira mu mbeera programu n'ekulemerera saidi zonna abawuliriza abalaba bakunyiigira ate ne bakama bo ne bakola ki nabo ne bakunyiigira naye ng'ate naye olina okugenda mu maaso n'ebibuuzo okubimusoya paka sho lweneggwa kati ate waliwo naawe oli muntu naawe owulira nti kino naali kibadde nkikubuuza kati ebyo byonna byonna tubiwumba ne bigenda mu maaso g'omuntu omukyala oba omwami gwe bayita producer owa show n'agamba kubanga tosobola kgenda ku show bwetyo nga tolina script tekikkirizibwa oba oleesa obuzibu bunene buli kibuuzo ky'ogenda okubuuza tiimu eba yatudde dda n'ekikubaganyako ebirowoozo nti ogenda kusooka na kino oddeko kino mu nkola professional mawulire ebibuuzo ebyo byali badde byamuweerebwa dda wiiki namba nga biweebwa presenter ne producer we baali badde baagira dde ebibuuzo ebyo nga baabiwandiika ne babisindika ku kavule ewa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kikye beewala kwe kutuuka wali n'obuuza ekibuuzo ng'ekibuuzo kyetaaga muntu kusooka kwetegeka oba kunoonya figures ng'ekibuuzo ky'omubuuza kyetaagisa okuba nti alina kwetegeka alyoka akikuddemu okugeza oli ayinza okutabukira ku mpewo n'agamba kaakati njagala ombuulire mulina omwezi guno mufulumiza sente mmeka zimbulire zonna ne Simoni zonna ng'ozimbuulira tukwatagana ng'ekibuuzo litasobola kuba nga akirina mu kaseera ako tasobola kuba nga akirina oba olina abuuza mbu kaakati njagala ombuulire nti guno mu myezi egisembyeyo ebiri bakansala bameka balwanaganye bakaleeta ebiteeso bimeka of course bakansala bangi nga yeetaagamu obudde akole ki tiimu zimutegeeze kubanga ono aba mukulembeze nayina baakola nabo beyeetaaga okumanya nti nsonga za Buganda ow'ekitiibwa Mwanga Kivumbi kigamba kityawo meeting gye basooka okutuuza yalimu ki era yakomekereza etya era ensonga zaali zitya byabavubuka nti nedda abavubuka twagamba kino kati kyova olaba olina okumusindikira ebibuuzo ng'obudde bukyali ebibuuzo n'asobola okuba nga ajja kubiteekamu kubanga kyoyagala kufuna bwenkanya kufuna mazima era kyova olaba mu mateeka
bwe mbatuwoza nagwe oli looya weno nze ndi weno obujulizi obwange nyina obukusindikira kuweetegeke era n'abajulizi nyina bakuweereza nti genda kuweyambisa omujulizi gundi ne gundi ne gundi era obujulizi bwe tukuyindako bwe buno era n'obuweereza adverse party n'obuweereza oludda luli ne lutunulamu nti batuvunaana kino okwewala kwambushinga omuntu mu kooti bwebanga byogera bituufu bimuwe ng'obudde bukyali yenkola lwakuba nti wano mu Uganda professionalism ebulamu otula butuuzi ku sho oli naakwokya ekibuuzo kyo nga totegedde gye kivudde ti honorable tusanyisa okulaba akatebeko kaako bweba radio siko muzindaalo ogwo gugu bakukutunuzaamu kakati gwagambye eggwanga lino omwana wo mu P6 taamu 2 yafuna meka mu math tokimanyi nako omwana gwayogera kalina ku university kada akubuuza bwe yali mu P6 kati yagamba kati songa ate singa yakuweereza ebibuuzo ebyo nga bukyali bwebanga birina omugaso bw'osa omugati oba kino ekibuuzo ky'obuuzizza okusinziira ku girere tukireke oba namanya bw'anaakiddamu oba n'anoonya essanduku ne zibikulwa ne bagenda fayiro ne zivaayo ne banoonya taamu 2 P6 ku muntu ali ku university kaakati ne kati ebyo byonna byakubeera profession ekibuuzo kibadde nti kungu program yagikubiriza bulungi okusinziira sensitivity ebbanga lyemaze mawulire yagezezzaako kubanga yabadde ku script ng'ebibuuzo bino babiwandiikidde naye bw'atuuka mu makati nga tewaliwo ebibuuzo his excellence byayagala ebiyamba eggwanga okuva mu kwetooloola eno nakyo ebibuuzo byabadde bingi naye musajja watunze ku lwange ndaba pass for me yagezezzaako moderator yagezaako kungu yagezezaako tolabawo kaseera kazibu ke yatuuseemu kubanga olwabalaga ati musajja kati ali mu kaseera kazibu kabaddewo emirundi mingi bamuttira mu migwa kabaddewo emirundi mingi nti emirundi egisinga oyinza okubuuza ekibuuzo ne kitavaayo bulungi oyinza okubuuza ekibuuzo context neebula oli n'agamba nti lwaki okibuuza mirindi mingi osobola okubuuza ekibuuzo nga si kikyo nawe tokifiiringa naye olwokuba kiri ku lupapula kati akaseera akazibu yabadde nako kangi ku bibuuzo bingi yabadde nako kangi nekine mwagaddeko bwedde yekompozinga naddamu n'abuuza kubanga olina okusigala oli nga tomutya naye nga tomuwa ekitiibwa kati awo si kyangu kubanga oyinza okuba obuuza omuntu naawe gw'oyagala obuuza omuntu gwokkiririzaamu obuuza omuntu gw'omanyi ddala mutuufu naye ate omubuuza ebibuuzo ebitasaana kati consciousness yo mu mutima kiba kikugamba naye nga te ekibuuzo yino kibuuza kati awo akaseera akazibu oba ogenda kafuna buli kaseera ne gwe mulimu ze checks ne balances z'omulimu kubanga nalabyeko ebimu ku bibuuzo yabuuzizzako ku kibuuzo kyo gamubuuza nti 2026 onaakomawo ekyo nalabye nga bwakimubuuza bwakimudiŋŋana ate nga ne Mwami Kyagulanyi nalabika nga akimuddamu mu ngeri etali direct naye nga agezaako kukimunnyonnyola naye nga tali nga takitegedde bulungi kwegamba ne wabeera waawo ndoza byebimu ku bibuuzo ebyamuchallenginze kyachallenginze nnyo by default kungu alabika si wankyokacyoka nnyo by default bw'omutunulira bw'oti antabikira si wankyokacyoka kati naye ng'omuntu waliwo ekibuuzo kyabuuza waliwo ekibuuzo oli kyabuuza naye ng'ekigenderwa kyakyo kusibirayo kuba yakibuuza omulundi ogusooka oli nambogamba nti kikyotegeeza his excellence n'akibuuza omulundi naddamu n'akibuuza n'amugamba olwedde tuli mu kalulu naddamu n'amubuuza nti n'okomawo okwesimbawo kuba ye waaba ayagala okutaayiriza n'amugamba nti ekibiina kyange ekibinaaba kisazeewo nze nja kwesimbawo kubanga yakoze statement yagambye nti tuli mu kalulu era nga n'akalulu akasooka fezi esooka twagiwangudde nti si kye ŋŋamba oneesimbawo nobaako ku ballot paper sikyegamba kakati oluvannyuma ne bamugamba nti ŋŋenda kubeerako okuchallenginga Mwami Museveni nze ndi ready era ekibiina kyange bwe kinaagamba nti genda ŋŋenda naye nze ndi ready era ekibuuzo n'akimuddamu Katono kyaba noonya kubanga emirundi egisinga ebibuuzo ebimu
oli akubuuza ekibuuzo nga kiri kimu nenga kikutuddemu emirundi 7 nenga gyakutayiza eno neeno nga gidde mutima mu katulabe kozi yagamba atya katulabe kati ebibuuzo tebiba mu mutima mulungi tebiba mutima mulungi anonya wakutayiriza kugire wakati akujigire wa makati nenga ekibuuzo era kyamaze ne kimuddibwamu waliwo ekibuuzo ekirala kyabadde kya ekibuuzo nakyo yakimubuuzizaawo ng'alaga nti ayagala abeeko byannyonnyola ku Mami Mpuuga ne ttiimu ye babwanika bonna nakyo nagezaako kuba nalabye nga President Kyagulanyi nga atayagala kugamba ngalinga tagala kuboogerako wa oluvannyuma yamulemeddeko nnyo n'abako kyaboogerako oluvannyuma naye nga nakyo bibimu ku ebyo byendaba byaddegezezzaako nnyo okuddingana ekibuuzo yakizzeemu era n'amugamba nti ensonga zaaliwo ne zigonjoolwa ono n'akwatalirye naffe tusigala ku byaffe kati mu kaseera kano twali badde twogera ku nsonga ndala nnyo kubanga eyo ensonga yaggwa ayabadde akubiriza program n'alabika ng'akiremeddeko ono n'amugamba dedde ezo ensonga zakola ki zaaliwo tulina ensonga nnyingi infact alina watuuse ekiseera n'amunnyonnyola n'amugamba nti wano we tujjidde lwakuba dino eggwanga lifudde nnyo twali badde twogera ku ddaamu ng'onaagamba yali badde nnende kwenkana bwe kiti onagamba yali badde ntono onagamba yali badde etunula eno ebintu ebituyamba naye kati bwe tujje wano twogera ku muhoozi twogera ku bino ebintu ebitakola ki ebitagatta kati ensonga za Mpuuga zaaliwo ne zigonjoolwa ne ziggwa buli omu n'akwata ki n'akwata lirye kati buli omu bw'akwata erye kyebadde amugamba nti okwongera ozoogerako kati okwogera ku bantu si ensonga twogere ku nsonga ezigatta ffenna bannayuganda yes waliwo ensonga endala yabadde ensonga ya accountability kubanga ndabanyira bamami bandika abo betukonyeeko ne Mami Mpuuga n'abalala nga bagamba kati ffe NUP Mwami Kyagulanyi atufunirako ssente mbwera kakati nalabako olumunga nalaba Mpuuga oyo Mami Mpuuga nga yagezako binnyonnyola oba ne Mami Bwanika oyo nga bagamba samanya kati atufuneko ssente bweziti afuneko ssente bweziti kati bwe tubala bwe tuti ssente zatufunako nnyingi nnyo naye kati twagala tumanye ssente ezo ziragawa biki nalabye nono yakibuuzizza accountability era His Excellency yamugizeemu n'agamba kyali badde kirungi ne mmanya abantu baani ababuuza ebibuuzo ono ng'alinga agamba nti si kikulu n'amugamba nedda kikulu gye byagenza okuggwera nga babuuza ebibuuzo eby'ekikula bwe kityo beebo bennyini bali abataagala kibiina bakyogerera ebigwenteke kati wabadde ekizibu nti ababuuza ebibuuzo be bataagalira ddala kibiina kya Nuupu be abakolokota Nuupu naye nga accountability yebadde egyebeera okubanga okutambuza ekibiina ng'ekya Nuupu nga kirina abakozi kirina abakulembeze kyagala kitalaga eggwanga lyonna kiteekwa okuba accountability weeri ekirala accountability y'ekibiina eweebwayo mu EC buli mwaka mu Electoral Commission yes eweebwayo era n'ebitongole ebirala ebinoonyereza Auditor General ekitongole kya Kalisoliiso kinoonyereza ku bibiina by'obufuzi nga mutwadde ne Nuupu n'olwekyo ekibuuzo ekyo ekya accountability saakirabye mungi ogumba nze nga ku lwange kubanga accountability waliwo abavunaanyizibwa okuginoonyerezaako era balage nti accountability mugiwaddeyo batemugiwaddeeyo ne kati ekiriwo nga His Excellency bwe yagambye Kyagulanyi Ssentamu nti ekiriwo bano babyogerera mutima ki era accountability kigiboogerako era ali gwe wali owulidde nti yabbye bilioni 15 wakiwulirawa nti omukungu wa Nuupu bilioni 22 ono mukungu wa Nuupu bilioni 5.5 ani Nuupu efuna ssente za gavumenti esolo z'omusolo nedda noki accountability y'ebyo bibawadde bikozesebwa n'ekirala ekyabadde ekyasinze okunsanyusa nti okumanya accountability weeri tuyina we tusangibwa tuyina ekizimbe kyaffe ekya Nuupu weekiri waliyo ekavule NRM terina wadde kiwuyi kimu NRM ebbanga lyemaze emyaka 40 tebalina wadde kiwuyi kimu
nenga sente ezo bwogenda mawulire zafuluma dda myaka gama 20 amabega ezizimba ekitebe kya NRM ne bagamba mama Mbabazi bazimuwadde billion ne billion ne NRM tene wadde chuyi kimu ogimanye njimanyi yetya ennyumba ya room emu ng'eyiwa side emu bwe ng'eyiwa side emu tebagirina kati ate ng'ekitebe kya Nuupu kyo kitegeerekeka omanyi ensonga za accountability waliwo wano wabyakwatira ennyo akati we kakwata ennyo akati nga bagamba basajja baali badidde sente za ddaamu z'ebidiba ebiseera by'aba specials Wandira Kazibwe ebiseera ebyo mwalimu parliament nga muli abasajja engwaŋŋuli Babeni Wacha okero kene luchamuzi yali omu ndoza zezimu kwezo ayizo kwa yali mwezo oba eddirira oba yali mweddirira ba Nobert Mawu nga bakyali ba Nobert Mawu bawini byanyima kakati nobero debate yo gamba nti loza yali office of the prime minister nti ebye sente z'ebidiba za dams niyo musajja yannyonnyola n'agamba nti nedda bannange accountability gatonna bada kuleta bakugu ba auditor abakugu mu kubala ebitabo waliwo accountability esooke y'amaaso bwe tuba twakutumye ogule fuso 3 kati nga tetuna bagamba nti fuso nkadde bakusedde oba tebakusedde oba sente tezijjamu sooka oleete fuso oziteeka tuzirabeko n'amaaso tutugambe nti no kale wadde literiko omupiira naye weeziri kati accountability tandi kubanga accountability teeka okuba ng'erabibwako nga kyokolako accountability weekiri kati otuloka tugambe nti nedda eno fuso okusinziira gy'ogambye sino track eno gy'ogamba gwe gy'oleese ogambye ya miliyoni 8 ne bwe tugenza okunoonyereza erabika ya 4 oba ya 3 nenga tugirabyeko kati accountability obonero obugiraga bubeerawo okugeza ekizimbe tokirabe kavule kati wotandikira ettaka kwe bazimba teryagulwa bugulwa weriri kati ogenda okwogera ku accountability beera nekyolagawo kati ekizimbe kya NRM kiri luddawa kyebazimba ti kyekyo kye NRM tekirabika emmotoka toziraba ezaba coordinator za Nuupu ezinoonya obulu n'ebirala oyina gw'owulira abanja nga mukozi wa Nuupu abanja abaana be bayambako kubanga sente zisinga His Excellency yagambye zigenda mu baana okusoma abaana b'abalwanyi abavundira makomera balwala basoma famire zaabwe okuzirabirira okudduka ogenda mu makooti kuba teri kumpi kooti ya Uganda Nuupu mwetayinaki mwetayina misango gya bakulembeze baayo ekyo kyonna kyonna ku kitebe balina okugendayo balina okusindika balooya balina okufuna amafuta birina okutambula akakalu ka kooti buli wekajja bantu 15 buli omu muleete emitwalo 8 ezo miliyoni zigenze miliyoni kumpi 10 zigenze mu kweyimirirwa n'olwekyo accountability ebaawo accountability osooka giraba n'amaaso n'olyoka omanya nti awo accountability ki kubanga His Excellency yakinyojje bwe tibagamba nti Syria ayolesa mubiri kati ebirabibwako nti accountability weeri ku Nuupu tomoni webiri omwana alina omusajja yajjawo n'agamba nti kakati essaawa zino tulinawo biliyoni 3 mu obukadde bwe buti mu sente bwe ziti esente ezo zitusobozesa okutandika okusima omusingi nga butunoonya sente endala ezinazimba ekkanisa yebuvuddekawo najja n'agamba ate kakati bannange nezisima omusingi tewali yadde olwataano eziriwo tezitusobozesa okusima omusingi yagamba musingi ki ogulemu okusimwa ku biliyoni ezo 3 ezayo accountability nkulu nnyo accountability enkulu nnyo kati nenge ekibuuzi ekibuuzo yekididdemu ddala ekiraga nti accountability ki waliwo ekiragikako ekavule ng'otuuseewo kale so byebyo okutwaliza wamu waliwo nalabyekaawo of course amaloboozi agamu nga bagamba nti kakati omanye NBS eyo anti kakati state erinamu omukono abamu nga bwe babyogera
nti eyinza okubeeramu omukono kakati ate emanyi n'okkuba nuupu ne kuba ne pulezidenti okumuta obusi kakati ate lwaki pulezidenti yagendayo lwaki yagenzeeyo kakati ate bannange lwaki pulezidenti yagenze ebigambo nebina bingi awo anti yabadde tagwanidde kugendayo olw'okuba olw'ezo misunderstandings ezibeerawo bagaga nti kubanga ne luli bo benyini bakola tale center yaabwe nga yawukana n'ebiva mu kalulu kati ate lwaki yabadde yensobi ekolebwa ensobi ekolebwa emirundi egisinga nti ebintu bino bitunulira byonna wamu NBS omukono gwerimu guyinza okuba mweguli nesaagala kwogera nnyo kintu nga sikinaako bujulizi nze nganze naye byebadde ekola oluusi badde biraganga ekola ebintu ebitategeerekeka TV yebadde oluusi mukuba akalulu ne kagwa ku 10 ne mukabala zigenda okuwereemu nga obululu bwonna babulina nga nenambole tebunatuukayo ng'era balaga nti Mwami Museveni aleebya kati ku ssaawa emu nga bagamba ensolo ku kizigo kweri kotido kweni marachi chihura ng'obululu buyika buyisi ku ssaawa egi nemusooka mupondookamu awo nga buyika buyisi kati naye ku tale center bwali enambole tebunalinyayo ne balyoka baleeta screening nga nkambwe nnyo yakikugunya akwatako bukwasi n'agamba nti kaakati kati katugende Moroto district naseteza Kotido sub parish Kolanjabagdong parish Giripatatan village polling state Manyongo abalondeddewo 75 Museveni yafunyeko 74 nalega pai ekikumi mukulu gagato bo babusona bulu ja 10 najira bwati pie chart bagraph katugede ekihura nayo katematema ekihura akwatako bukwasi bwati zigenda okuwera mu kitundu 2 nga results za Uganda ziweddeyo mumuli enambole tebunafuna results wadde za abantu babiri yabaka mali wali awoza tebinatuuka nga bakulu wano babifunyedda gamba naye kakati mwe mwabijeewa mutuuke n'okubiteeka ku TV konna eggwanga libyerole kati ekyo tugamba naye bakulu bano bo results alizati bazijjawo ku speed eno nga tinno mwazina naye nga byetutaddeawo nti omukisa gwa opposition okwogera guba mutono kuba gavumenti ekutayiza nnyo nekusibirayo buli wantu ngamba kyabadde kituufu ogendayo osobola okubanga oyogera obubaka bwo era mu nkola eno ey'okutwala obubaka obw'enkyukakyuka tujja genda buli wamu tujja genda mu machachi tujja genda mu mizikiti tujja genda mu ssabo tujja genda ku nnyanja tujja genda ku lukalu buli wamu enjiri erina okwogererwawo nokyo kyabadde kituufu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ogenda ku NBS asobole okuba nga ayogera n'eggwanga kyabadde kikulu era kyendowooza banamuyita omulundi omulala era agende annyonnyole ensonga annyonnyole eggwanga sikiraba mu sitaani yonna kugenda ku TV kusobola kuba nga ayogera ensonga mpazi nange njagala kutwala kulabula ku mukutu guno eno simanyi lwaki abantu omuntu abeeraawo n'alowooza nti Geoffrey Mayanja ateekeddwa okukyaza abantu bokkaanya nabo simanyi lwaki omuntu andaba abamu kubanga obeerawo munawuliriza comment katugeze okyazizza omuntu ye nga takkaanya naye naluka agamba nti era gwe kakati nakolewo endagaano naawe nti omuntu gwe nina okukyaza anakubanga akkaanya nawe buli kiseera nti era gwe otakkaanya naye sirina kumukyaza kuba kati gwe bw'obanga olaba nti olumu weetaaga okubeera ng'abantu botakkaanya nabo tebakyazibwa nawe yiya butya bosa okukikola okyaze gwe bokkaanya nabo bokka okitegeera abantu abamu balina endowooza zitategeerekeka onega nti lwaki okyazizza oyo lwaki okoze bwoti okitegeera omuntu okukyazibwa wabaawo ensonga kyaba akyaziddwa naye gwe sigamba nti olw'okuba osobola okufuna essimu kuliko data n'okusobola n'okuweza mu komenti bw'olowooze nti nno ojja kwagala okusalirawo omuntu omusale ku buli nsonga yonna nedda si bwe kiri waliwo omwogezi omu yayogera n'agamba nti nze ku lwange
saagalira ddala byoyogera sibyeyagalira ddala nengenda kulwana okufiirawo kuuka ejjembe okuba nti obyogera kubanga ddembe byokoleki okubyogera wadde sibyagalira ddala nendi ku saidi y'obyogere kubanga eriyo ababyagala wadde nze sibyagala kuba nange byenjogera eriyo abatakola ki abatabyagala naye ate nyina okubyogera basobola okuba nga babiwulira nokyo ndowooza tulina okuyiga okubalansinga okulaba nti wakiki nawuliwulidde oli kyeyali badde agamba nti kyemba nkola njagala kunze nange nzije nsaabulule nzitanye mbalage position omusajja gwe waleese yabadde mulimba yalimbye kino na kino na kino era njagala ompe ekyanya nzije nimbulule omusajja oyo oba si kyekyo lwaki totuyita naffe ne tubeerawo lwaki alimba eggwanga ng'ali bwomu olulala tuyite ayogere nga naffe bwe twogera oba kati naffe twagala kujja naffe tusaabulule ndooza yenkola etegeereke ate nekirala nti omuntu oyo abamu kibanyiizaako nti bw'okyaza gw'ayagala tawuliriza message gamba nti weebale kunkyaliza musajja wange ate bw'okyaza gw'atakkaanya naye ate nakolaga nti ate mukambwe nnyo okitegeera so yenkola yaabwe kale tubatadde awo kakati ndowooza okutwaliza wamu tugezaako okuwumbawumbamu ebyo tusobodde okukwatamu mu program nga bwe yabadde saidi awo President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde akyaddeko ku TV ya NBS ku interview yabaddewo olunaku olwajjo olwokubiri ku barometer waliwo ekitambudde nnyo okuviira ddala ku yide bwe yabeerawo ku lunaku lwa Sunday Sheikh Chiti nalaba nga essanyu liyitiridde nnyo kubanga yasinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu president mulundi ogusookedde ddala era yakyogera naye nti madesi kusinkanangako nkulengera bulengezi naye alhamdulillah tusinkanye era ne bawayaamu era mukujja wano mu kusaala okwali kutegekeddwa bajja babiri era Mami Chiti Sheikh Chiti n'amutuuza mu maaso awo obubaka ne bwogerwa byonna nga bwe byayogerwa naye wabaddewo abantu abamu bendowooza nti nno nga kati bali badde bali badde ku mukono nnyo gwa Munyanzi Mungu okubeera nga balamulira ku mukono gwe gwennyini ogwadde ku side awo nga bakubaganya ebirowoozo nga bagamba nti kakati Mwami Kyagulanyi lwaki atuula mu maaso omusajja nga si musiraamu ne bamutuuza mu maaso omusajja atali musiraamu naye nga tutulabyeko nnyo wana abantu bangi nnyo era abakyaziddwa eddiini y'Obuyisiraamu Mwami Museveni tomulabako ng'emabegeko eri nga bwajjo bwabazze ng'era naye atula mu maaso n'abantu ab'enjawulo n'abalala bonna lwaki tulowooza nti abantu abamu bakifuula ennyo ensonga Mwami Kyagulanyi okubeera ng'asembezeddwa n'atula mu maaso amateeka g'Abayisiraamu sigamanyi kuba siri Muyisiraamu now nekyenzikiriza nti omuntu tasobola kujja n'akyala muzikiti nga tewali bamanyi baawo kizibu omuntu ali ku level eya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okutuuka okujja okukyala ku muzikiti nga wagenda okukyala tebannamanya nti ajja nga tebannaba kumanya nti ajja baba bamanyi nti agenda kukola ki kujja ajja now bwe bamanya nti ajja bamanya nti agenda kujja kitegeeza ekintu kimu nti abakugu babaawo abatwala omuzikiti ogwo okumanya nti bwanajja agenda kutuula wa kati njagala kitwala nti abaaliwo bakugu eddiini bagimanyi era bamanyani atuula wa kati ekyo sijja kigenda mu nnyo kubanga bayimaamu baawo balina obukugu obumanya nti ani atuula wa ate n'ekirala kati kangende ku Sheikh Chiti nze ndi faani we kubanga ayogera ebintu ffenna bye tuyiseemu now abamulima empindi ku mabega lwaki alaga gyagwa ndabye bannaddiini bangi wano nga balaga gye bagwa naye nga teri abawuuna teri ababuuza naye nga balagira ddala gye bagwa ekirala waliwo eddiini n'ebigenda mu maaso sisuubira nti eriyo munnaddiini yenna atavunaanyizibwa ku bigenda mu maaso kubanga bimukosa ne famire ye nga bwe bikosa abalala now oli bwagamba nti ekiwamba bantu
nga munaddiini siraba bw'aba awabye kubanga gwe gomu ku mulimu gwe okuluŋŋamya n'okulaga direction eggwanga gye lirina okulaga n'okulaga nti okuwamba abantu kibi okusengula abantu ku ttaka mu ngeri emenya amateeka kibi okusiba omuntu nga talina musango kibi ndowooza Sheikh Kiti mwatera okutambulira tekimuggyako mulimu gwe gwakulyowa myoyo gy'abayisiraamu kati obuzibu we bugira era tekimugaana kubeerako gwayagala nga ye tekimuggyako kubanga abantu bangi nga badaddiini wano boogedde ebigambo bingi wano waliwo Sheikh Guggwa yayingira emmotoka ey'omukulembeze n'agituulamu Sheikh Guggwa n'agamba nti ejjana ndiyingiddemu ejjana n'agamba eri emmotoka jjana yennyini jjana okimanyi ejjana okuyingira eggulu si ggulu lyonna kubanga n'omuliro guli mu ggulu negeye neri mu ggulu ejjana ekifo ekyokwesiima ng'oli kumpi ne Katonda Allah omulengerako wali ali awo ffenna kye tulwanirira n'abaatusooka okufa kye basaba andi aligenda mu jjana era yeri okwesiima teri kufa teri ki buli kalungi kali awo Sheikh Guggwa bwe yayingira emmotoka n'agamba nti lino jjana lyennyini ewudde emirimu kakati oyo gwe oba omulamula otya era ng'alaga nti alina oludda kwakola ki kwagwa ekintu kye yageraageranya kinene nnyo 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 tosobola kigeraganya na mmotoka tosobola ndi olw'okuba musajja tuba yali abadde ki n'agamba nti kino kiwedde yakyamukamu ne kakati ono Sheikh Kiti ayogera biruma abantu abantu okunyigirizibwa kubayitamu ekyo tekimufuula wa bulabe okwogerako ku bigenda mu maaso kati kiri eky'omuzikiti kyesijja gendamu nenze ekitwala nti abakugwa ababaddewo ku muzikiti awo abagambye nti ono atuule wano atuule wano bateeka okuba bye bakola babimanyi bwe ndowooza bwe nti bwenzikiriza bwenzikiriza naye nga twetaaga amaloboozi mangi wane Zaire wane Congo abakyusa obuyinza bali bannaddiini be bakyusa naddala ekereziya babishopu bafather be bakyusa eddiini bagamba nti ekimala kimala kino na kino era twetaaga nnyo eddoboozi erizitowa ngeri y'abannaddiini okwegatta okulaba nti Uganda etereera gwe teguba musango lwaki ogwo teguba musango kati lize tikyendowooza kyabadde ni order kakati eddoboozi limu linaabeerawo litya nga bw'olaba nti oba oli amaloboozi agamu gaba gaawukana tosanga bishop omu n'avaayo n'akugamba nti bana nga ab'ebyokwerinda mulekerawo okukuba abantu twagala eggwanga eriteredde mulekerawo tulugunya abantu okubasibira mu makomera mu safe house n'ebirala byonna bifunagana ku bwe bityo omulala najja n'agamba nti abo be baakubye nga ne bishop nti abo be baakubye badde baprovokinga poliisi ab'ebyokwerinda mulekerawo baprovokinga ebintu ebiri bate byawukanye ndowooza erimu lubali naava wano obwenkanya byawukanira ddala nti emirundi egisinga bw'oba musajja wa Katonda man of God tukusuubira kubirira kugatta abantu wamu kuvumirira bibi bikolebwa kale n'obuulirira ninogezaako okulaba nti ensonga osobola ziraba mu butuufu bwazo okuba nti osobola okulamula mu bwenkanya n'oteekubira kuba gwe kiweetaaga kyakuvumirira bikolwa bibi kuvumirira ki bikolwa bibi n'olwekyo ndowooza buli munnaddiini yenna alina okwegendereza ennyo naddala obubaka bwe ng'abuwaayo kubanga bulina kuba ku ndiga kwaffe tuli ndiga nze ndi mukatuliki ne imaamu oba imaamu w'omuzikiti oba sheeyi anvunaanyizibwako kubanga sisuubira nti eriyo eddiini yonna ebuulira enjiri ekontana n'ebituufu eddiini ezisinga ziba zibuulira ebintu nga biri ku mulamwa tosobola kusanga father oba imaamu oba pasita ng'agamba nti okubba kirungi nti oba mugende mulwane sikisuubira
nti bannaddiini balina otuyambako mu kaseera nga kano okulaba nti bawombawomba ebyogerwa byenga bitegeereka. Onange gye wakikonyiikaawo nendoza tongera okittanyaamukko. Nalabako sheeki omu gwe nerabidde erinnya gwe wasika omulaba ku mutimbaganaawo ng'agamba mbunze sagala byabufuzi ono muzikiti era simambu NRM nupu sagala byagala muzikiti omuzikiti wano tunakutunulya nsonga za ddiini tunakutunulya Allah waffe yekka nze ebyo ebyeddiini temundeetera sagala ddiini ne bwe munanvuma ne bwe munaakola ki nze sagala eddiini enakukoma wa nga abakulu bagyogerako bannaddiini enakukoma wa n'ebyobufuzi binakukoma wa. Nalabye sheeyi owannako ng'agamba nti kanaalabako omuntu yenna aleeta ebya politics muzikiti alaba politician abatali basiraamu naye nga beeta mu mizikiti n'agiwubamu bw'ati n'agamba bw'agenda gimutuusaamu nengamba sheeyi wannako sheeyi wannako ali eyo bombo nengamba naye sheeyi wannako ensi engeri gy'olabamu ebintu byondala nnyo wali badde obuulira njiri oteeketeeka omuzikiti gwo kasheeyi wannako agenda nakusomera ng'enkola ye ey'ebintu ate endala nnyo naye mbadde nsaba ebintu abirabe mu butuufu bwabyo ebintu abirabe mu butuufu bwabyo byayingiddemu tajja kola ki tajja kubanga tajja kusobola kumalako nabyo naye nga endaba gy'alabamu ebintu ndala nnyo. Eddiini eyingira etya mu byobufuzi? Eddiini abaaleetako n'eddiini bagiramu ebyobufuzi balina Bible n'emmondo obusozi buno bwonna obulaba bwaweebwayo bannabyabufuzi then kabaka yagamba nti mumukwate wano era ye yabayita era eddiini wano twalina wano omukulembeze nga bamuyita Idi Amin Dada yeweera eddiini zonna wano mu Uganda eddiini zonna yaziweera n'asigaza bakatuliki baprotestanti basiraamu ne bannankyama abaorthodox ndowooza eddiini zonna n'aziwera kati ekyo kikulaga nti eddiini ebyobufuzi bye bifuga eddiini bifugira ddala eddiini kubanga mini wano yaweera eddiini zonna singa balokole tebaliiwo yeri abawezi bonna yabawera n'asigaza bakatuliki baprotestanti basiraamu ne bannankyama tukwatagana kati kitegeeza nti obuyinza bubaawo wano waliwo omusajja nga bamuyita Mobutu Sese Seko Wazabanga kuku Wazabanga yabuuza abantu bonna nti ani Katonda. Kuku Wazabanga n'agoba eddiini zonna ezaire wano nga balina kusinza ye era nga basinza ye amawulire nga galaga ava mu ggulu bw'ati najja nga aserengeta dakika nga 10 nga balaga Kuku Wazabanga nga gwe basinza. Bw'ogenda mu bitabo ebitukuvu byonna bakabaka bonna abaaliyo abanene basinzanga bakatonda balala ng'ate era babawaliriza. Tukwatagana nze ndi musajja mukatuliki ne mukama waffe Yesu Kristo omulokozi omununuzi bwe yajja abaana bonna battibwa abalenzaawo wonna nga kabaka amaze okukitegeera nti omwana agenda okutwala obwakabaka aligenda kuvaawo tuli fena n'alagira abaana bonna ne battibwa. Nze ndi musajja mukatuliki Yesu Kristo bamuteeka ku musaalaba ddiini yamuteekawo babyabufuzi byabufuzi yetwalibwa mu kooti ne bamulamula omusango gwa mancholo ne gumusinga omusajja Kerode n'agamba kati nkole ntya ne bateekawo babbi babiri waliwo omubbi yali omubbi ennyo ebiseera ebyo omusajja n'agamba naye omusajja talina musango ne bagamba gumussingise n'agamba mbawaani gumwagala okomerera mbawe Balaba mbawe mukama waffe Yesu Kristo ne bagamba twagala oyo Yesu Kristo nenga omulamuzi yagusala. Kati ekyo kikulaga nti ebyobufuzi n'eddiini bitambulira wamu tolina bwoyinza byawula. Yesu Kristo oza tebamutwala mu kooti
bamutwala mu kooti ne bamusalira omusango ogw'amancholo ogutaliiyo kooti ziba kubanga nenkanya omusango sanga tegwalikoze ki tegwalisaliddwa mu nsalo gye gwasalwamu nokyo eddiini n'ebyobufuzi tosobola kubyawula toyina bosobola byawula kale katumalirize byetwogedde olunaku olwaleero ne mwami Tegusuulwa agezezzaako okutaanya ensonga nga bw'oziwulidde akadde kaffe kaweddeko keeko Ssebo nkwebaza kuba nti nno otaanyiza ensonga nga bwe ziteekeddwa okuba nga zitambula era Ssebo nkwagaliza akaseera akalungi Mukama ngero okukukuuma ate nga naffe bwatukuuma eno abasubscribers kwembozi mu UG Mobile nnyo balidde ddala tannaba kakone mu wali eri tubeere nga tutambulira wamu side awo nze Geoffrey Mayanja ntukwagaliza akaseera kalungi weeraba